date gye nasooka otwala omuwala disappointing omuwala nali oba mu high school oba ni mu vac omuwala namutwala ku date naŋŋambirawo ayagala mutandikewo salooni ate edduuka ate bizinensi ayagala mumotoka ye ate kyannuma nti no namutwala nalinamu ngaekyesatu kyange nengola emmere yagumu kitundu kati enkoko nagikubamu fooka emu nagireka nagitwala nga nze nywedde soya nga mwana nze nakuse so odemu nemunyigira nnyo date nembivaako omukyala waffe gwe tulina ewaka ye tebamutwala ku date omuyimbi munno oba abayimbi banno baranye Fiki Gaza ate yakubye oba amajege oba eggaali ye yakubye Kalifaganaga gokyogerako ki kyogamba kyebakoze kisinga ekyomuntu okubba miliyoni 5 okubba miliyoni 10 ate mmwe muba mulina kulabibwako ya ne naffe tuli bantu naye tetusingayo abbye sente ezigenda okuyamba abantu 10 okitegeera ya so kino kibaamu is part of the game bibaamu okusobagana okweyagala okuyomba okunyiiga okusanyuka so biba kale Daxa ndabisiza nze mbale njagala kuba full outfit nakikubye kano ya fresh oli mwana mugagga kopira ya mitwala asatu okitegedde enfufu ya Uganda bakati erabika batya kanga ya bei eno jola wala brand eri wano yinza okutya. It looks expensive. Very expensive. Expensive. Ugende? Hey. Ato yamanyi noteekayo freestyle. Yeah man, sabula. Tuba tukuse. Of course, tuli ku Celebrity Track Extra nze Gift Chloe ato nakurale tukoledde wano e Kamwocha, one of my best places nze wana wantu njagalawo nnyo. Oyagala ghetto. Njagala nnyo ghetto koze era nze ye yankuza. Nenda bikanga rich kid. Wechiri but definitely eyo gye tuvudde gye tukoledde abamanyi ebusoga waleri ebujiri ku Obama Streets baba ntegera bulondi because that is mukoba mutya bana abali ku Celebrity Track tubaniriza okubanga muliku ate nakulai tujja kuwaya ni Dax Vibes togera olusoga n'oluganda asinga kutegera Jamaica togera bagamba tukoba olusoga n'oluganda olusoga n'oluganda n'ekirala almost same words ate tebagamba tukoba bagamba kukoba byagalo rating amne sibye byo tulina Dax Vibes onakura lero getugenda kwanga tuwa yamuko tumanye wano we tuyimiridde nago matwalege byebimu ku bifobye kubanga ayine nyumba ye Kabenje si yeri ato ya muganda we tuli yago Kabenje oba enyumba ya Kabenje choga nyumba yago Kabenje ansi kitegedde kyogamba ngambye ayine nyumba ya Kabenje eriwa eri jotero tulengezako nga tulengeko like stairs zokka nali ngenze wakyali wange era wakyali batimba ebifaananyi bye all that yanenga kyakabinze Dax ndi wano mu Dangala Ghetto Kamwocha n'wakabi Gift Chloe. Okay, of course twagala kumanya Dax Vibes wana wantu wengendo sokera questions zange zisoka wana wetuli there are your studios and all that stuff ate ndabe ekifo kikulu muko bakikadde how long kino ekifo kibadde obanga long before I was born naye nga wana mama wange yatandikawo so netukulira nange nagenda zalibwa nga awo ekiri netugenda nga just tukigazia nga tukimakinga better so the Nalonkuma family ogisanga wano Firebase waliwo Firebase waliwo Dream Studio kalawo ne Vibrations ya Dax waliwo byonna man lwaki musalawo ne mugamba nti yadde tufuusa abaakabi naye katusigale nga tujja wana awantu wetukulidde n'abantu baffe babeere nga batulabako ekifo kya mama wamu lwaki temukipangisa ne mugamba akabakolemu ebyaffe tugende ewalala awaakabi Wale chigambo bichayogera gamba we don't work so hard to leave the ghetto but we work so hard to make the ghetto a better place to live in. So we have to just make it better. Sinti okulia kuchalo no chikuba ntino ina chiduka just ino chimakinga chikufunemu because nafe twachifunamu. Wano wokulide Dax? Nze mbadde ntambula neno because na losing mama wange ni muto. So kunkuza bakulu bange bali bankuza mu shifts ngene holiday mbera wa mulala so but nembadde nkomanga wano holidays ng'okula obadde mwana ki ebintu bwe bityo binjaga kusooka okulaba wali waddalo wali osinga kwagala ki naye nsinga kwagala kukula we nali omuto nayagala nnyo okukula kubanga kirabika obwongo wange wali bwa kikulu nnyo nga sala kumpisanga muto so nali nnywana nnyo nkule wali muto
ng'ekifo ekisinga okwagala kwe kukula. Yeah, independence eyo nawe okubeera ng'osobola okugezesako ideas zo. Yeah. When did you start your music career seriously? N'ogamba nti kati natandika mwaka bwe guti n'oluyimba bwe luti. Sijja kujukira. Serious depends. Serious ogenda mu studio wala okuwanika mu kitabo, serious okufulumya akayimba. Fe abantu okutegeera. Commercial music. Na waliwo kati abantegeera kati. Naye nga I think it has been some good years. Namala campus n'entandika mpola mpola awo. So up to today. So I'm not in count of the time when natandikira naye just manyi nti no ndi kutambula. Wow. Ne kati waliwo kyenje otandika. One of your best moments ng'otandise okuyimba kansooke actually n'oluno oluyimba olwa Believe. That I love lwakuba serious ng'okwagalana ka current kange right now. Walukyaye? Endwagalanye naye kati ate hero yalugjeewo. No, believe just yanyamba abantu okundaba more, give me a bigger platform. Abantu okulaba abilities zange, so nkyebaliza ekyo. Maybe it was the time. So ragirako mwoyo mungi Katonda and all those opportunities that people could discover more Dax Vibes. So kitegeera nange discovering abantu bebanjagalira nnyo. Yeah, so banjagala mwezi ennyimba bwe zityo. Oli mukkiriza nkulidde ogamba mbu mwoyo mungi nnyo. Yeah, I'm a believer, man. Atakkiriza tawona. Yeah, nsaba nensabira mu kisenge kyange ne demu wange. Yeah, man. Demu wo gyali? Gyali mwana. Afumba? Asiika. Agamba atya? Alisted. Mawulire tetumulaba gwe muwa ku bantu abateekateeka abantu bawe ku social media. Yeah, kubanga samwasiza mawulire nyaga mwekuumira. Omanyi obeera n'ekiwanyi kyo nga kyakabi. Yes, olina kyekuumira nga tokimulisa nnyo kitegeera. Yeah, man. Obimanyi? Otya abayaayo okubba omutegula? Just privacy sometimes banungi kubanga olusinze managing bulungi nnyo bino ebya social okubeera nga updating buli kaseera. So nyalibinga obulamu wange bwa kirasta. Cheka nayo oyagala nnyembwa because most of your things chosinga updating dogs. Yeah, nyabadde njagala embwa kubadde recently na getting interested in dog breeding. So waliwo embwa kikaba kita Belgian Malinois. Akabi kati ziriko so ningezako ku breeding ne like nange cyani musai kwanga nakulenga bakulu bange bakuze embwa biki emagete nga tulina embwa. So that's my side side hustle. Music ngaye gwe Dax Vibes wowo mutunulide n'ogamba kubanga lyemazenga nnyimba okuva ku kayimba ko right now akakyasinze kwanga kakukolera ddala bulungi Believe. Osinga kubanga wenyumeza moments ki. N'ogamba mu music right now. Waliwo kayimba kangenda okuta next month kensinga okwenyumindizaamu. Yeah. Wankati. Bakayita bati? Linnya njerabidde. Naye nga nkenyumiriza mu kubanga like nange nalaba nti no nkuze musically all step endala. Yeah man. Okubanga oli muganda wa Bobby. Badde nerabidde. Tubayi. Olusi nerabira. Ovimba nnyo. Lwaki werabye ekintu ng'ekyo? Ati kyakabi nnyo. Ate kyakabi bakyerabira. Werabira. Kati olusi werabira kino oli mulungi? Ekyo kimanyi naawe. Kitegeera. Kimanyi. Kyensinga okwenyumiriza. Yeah. Okubanga oli muganda wa Bobby, one of the things abantu abasinga of course we tugamba family ya Bobby balina omukisa. Era most of the times if you go through your social media abantu babera bagamba ne baganda ba Bobby bana buli omu yachukuma. Osinga ku feeling otya? No, I feel humbled ntino nalizaliwa mu family y'abakabi, so ndoza kinyamba okubeera nti ndi wakabi nti I'm always challenged by the best okubeera nga nange nwana nnyo okubeera nga nentuuka mu koota yaabwe kisegeera. So nange nesanga sisigadde mabega singa nali surrounded by people who are not like achievers tomanya we nandibadde. Yeah. Nga sikulaba mu red outfits ng'owerekedde Bobby ng'agenze ku bintu ebyenjawulo byabeera akolera eggwanga. Mbaayo anti kati buli mwazanya paati ye. Waliwo abeera behind the curtains, waliwo asigala eno ku beesi, kamera zitambule, waliwo akikwasaganya. Naye mu kalulu nali mu 2021 tojjukira? Yeah, so tubaye buli omu alina paati kasi kintu kiranga kitambula bulungi manya paati buli omu azanya paati ye. Yeah, man. Ozanyina yeno mu behind the curtains. Nawe tukulinze. Ewa. Tujje ku kwalaali. Kozi mwaka ki? Kati jangu. Tutandika kati? Yeah. Ebyokulonda nga bizzeemu. Just fete tuli kubya kulonda, tuli kubya making sure nti Uganda like life in Uganda has a meaning.
There's a reason why you work hard, reason why you pay taxes, reason. Buli omu ozanya party yo, as long as bakuzala mu Uganda olina party yo kubanga nawe olina omugabo ogwo. Yeah. Kale ebisinga okubanga ate byensinga okubanga njoge oba nze nganze njagala nnyo okutegeera ku bantu is when you're living your real life nga gwe kati nga we tuli wano saawa zino ekamocha most of the things you do on a daily osinga kubeera nga otambuza bulamu bwo batya jase era kubeera ku street kanoonya gezaako kino nakiri kagoba yona opportunity jakasitoba nga tobye nga tose kagoba kunoonya opportunity yonna muziki hustle business enjawulo nogezesa no leaking social networking so to surviving kati mu Uganda. Yeah. Omuyimbi munno oba abayimbi banno baranye Fiki Gaza ate yakubye oba amajege oba egaaliye yakubye kalifaganaga gochogerako ki no kikyamu era nayogeddeko nabo bonna era masound za bukijja kukwatagana nezibaamu is part of the game zibaamu wano okusobagana n'okukwatagana biki byonna ebyo yaso bibaamu twayogeddemu nabo bijja kugwa abantu bagamba balese nnyo empisa ensiiwuufu okuva mu geto abanageto tebeera na mpisa ne baseekate mu music industry beerabidde nti baakabi right now kyogamba kye bakoze kisinga eky'omuntu okubba miliyoni 5 okubba miliyoni 10 ate mmwe muba mulina kulabibwako ya nenaffe tuli bantu naye tetusingayo abbye sente ezigenda okuyamba abantu olukumi okitegeera ya so kino kibaamu is part of the game bibaamu okusobagana kweyagala okuyomba okunyiiga okusanyuka so bibaamu ate tetuli bakatonda tuli bantu naffe. Yeah. Gwe nga tonakubayo muntu sinafuna budde naye nawufuna tonkuba oyinza ofunirawo obudde olinda erunkwata Daxi osinga kubeera nga oyagala ki mu biseera byo eby'eddembe ebintu byesinga kubanga wenyumirizaamu okukola oba okwagalira ddala okukola mu biseera byange eby'eddembe njagala nnyo okubeera mu ddembe nga mpoye ndi ku simu yange nga bali kunsinika mobile money ajjako nga nina byentambuza just nyaga ebintu biri nga bitambula eri nga nkirinze kyekyo kyokka kyokola mu byebyo zanya FIFA ndaba movie nyumyamu ne bakyali nkola music nebaka. One of the best times that I have when I'm talking to people are these things that I'm about to ask. Nze nganze byensinga okubanga njagala. Dates ozitwala y'abawala oba bakutwala. Date jinasoko kutwala omuwala disappointing omuwala nali oba mu high school oba ni mu vac. Omuwala namutwala ku date nangambirawo ayagala mutandikewo saloni ate edduuka ate business ayagala mumotoka ye ate kyannuma ntino namutwala nalinamu ng'ekyesatu kyange nengola emmere yagumu kitundu kati enkoko nagikubamu fooka emu nagireka nagitwala nga nze nywedde soya nga mwana nze nakuse so odemu nemunyigira nnyo deti nembivaako tewadda mutwala abantu ku date kati ate gwe omukyala waffe gwe tulina ewaka ye tewamutwala ku date ye mutwala kati obimanyi biba bibaawo aka first time ng'ala nti omwogereza amwogereza bukojo nakozesa bungi kyomanya bonna firimu oba firimu bonna nabugjayo era kirungi bwakola nabimixinga bingi byonna wali wonna notera mutwala ku date kati date mwasigala zikubira waka ate tuzikola once in a while era nfuna kawogo nefukubamu ku maja namugamba yo zambale. Yeah. Wow. Njagala nnyo okubuuza abantu one of the things that sagala kubeera nga ngamba mbu oba bibi oba biki but bw'oba nga gwe dakusinga right now ogezaako okubeera nga you're trying to sigamba nti obikola kozi already olina omukyala ajja gamba omukiitingako but just trying to give us an example bw'obeera okwana nga oli dax right now bikuwa hardships oba biri so easy for you okwana simanyi kubanga seera bikola naye nga luli nga sinafuna mukyala waliwo ebyampanga obuzibu nga ndiyalamuko wenafunamu amaja nefuna kulinya nebinyanguyizamu just confidence ndowooza naye era wakula ovimba kuba watandika dde okubeera nga abantu we batyo bavimbirako wali ku ssomero ng'oli muto bobbi biki naye erabiranga okuvimba era kati nakajjukira tutandika okuvimba mwana but sikyabimanyi oba nti no binyanguyira kubanga kati nze ndi ize kati ndi byange mwana
nze mbadde manye nti kati engeri gye wafuna kulinnya ebintu ebimu ebisinga ogamba nti ha bwemba ngambye kaklowe kajja kadduka buddusi si bwe kiri maybe waliwo basobola okubeeramu ne interest naye omanya naawe interest bakuyinamu ki and all that ate nomanya nti already you're into something ate olina otwala buvunaanyizibwa okwebereramu ne image yo si kubeera nga bukozesa bantu lwakuba olina advantage over them. Yeah, so I don't think that's right. olowooza lwaki music industry right now naddala wano waffe e Uganda eri so dramatic eri full of drama temuli nnyo music wamwe tatambula nnyo crossinga amawanga kyokka ate wano ewaka wo drama muyitirivu? Yeah, anti kati productivity like obeera nga output tefuluma bulungi wa mu nnimiro omanya waliwo ekizibu ekiri mu nnimiro mu ttaka oba ki ebintu wano e Uganda tebigenda bulungi nnyo. Music bagezaako like bagezaako munyigiriza okitegeera okufuluma because basalawo side ne side biki and all that there's a lot of money going one side and all that ate the music industry is not free in Uganda. Yo, chairman, big up on yourself, man. Chairman, yeah. Hello. Good. Oh no, chairman wapogera mukolako interview. Soko jikizo malo tukulinze. Yes, man. Daxi. Ebyo ebimu ku byembadde njogerako. Wadde mbuza ku kya industry okwanga yagwa. No, industry gena koma but yeah, tuli mbuzibu naye kati just better thing is for abayimbi tulina okurealizinga ntino tuli down ate tulina okwegata ku mulamu okumeka sure ntino tufuna mu bitone byaffe. Yeah. Waliwo ekirwana music okumeka sure ntino ki industry egwa. Yeah. Oli mu federation? Nenda si. Lwaki? Kubanga maybe sibitegeera. Ate olina bitegeera ng'ogenze lwaki togendayo? Just nze mbuka nze mbeerako mwoyo nambusa nga amakali kawanyi. Yeah. Nenga ni mu Uganda ni mu music industry ya Uganda. And I'm one of the stakeholders, like very many artists, yeah. So ketwogere kayimba kaffe kaleerya. My hero. Nze wemba mu loving setaga new advice. Atona kuwomya nnyo. Watekamu to spice. Yeah, man. So my hero is just that. Kanyimbe verse yange. Yeri jenakuba. 1, 2, 3, let's go. Nze ndi kalungi. The view of me is nice. Waluwandiika ddi era oba balukuwandiikira? No, twalikola ne Nesim. Nesim musajja wa Kabinyo. I was trying to appreciate the women that stick with men, that are hero. Kubanga fe abaniga tuli bango kitegeera. So you're my life, you're my hero, you're my shoulder to lean on. Tino nonda banga nina kabode oba chini musajja. I have that soft part. Olusi nange mbanyaga mukwano. Wajoli. So those women abatasuubira ntino fe tulina bawa buwi naye naffe ne batuddiza omukwano. Kati nze ate olwo oluyimba omanyi kyensinga oddwagalako. Lunyumira nnyo nga nduyimbira mama wange. Kitegeera, it's about love. Actually, is one of the reasons why I love it so much. Era wemba nduyimba nkubira mama wange simu ne wetuba tetuli naye ne mugamba mama, you're my life, my hero. Yeah, man. My shoulder to lean on. So everyone has a hero. Is a mama wange, and that's one of the reasons why I love that song. Ate no dala ebitali bya saga. That's very touching. By the way, nkubye na wala. Just omanya olustuyimba bine bintu nga nafe bituswaya ngati if I find someone like you, ngana inaka attachment to the song. That's so beautiful, you know. Yeah. Okuyimba ennyimba of course nga bwolaba nti hero n'omuntu nagamba nti I love it nganze we ngambe nti I love hero for my own reasons and I dedicate it to my mom. I dedicate that song to my mom. Enyimba zoba oyimba oziyimba relating kugwe. Where do you get the inspiration? Normally, first of all, it comes from me, what I'm going through life, then into surrounding. Kubanga nomanya nti no market yagala kiki happening abantu. Choba like abantu balizisima tezisinking in easily okitegeera. So studying environment and even what surrounds you. Now olusi kikwatako. Yeah. Bobo oyimba music wo si wa bala si wa dance si nkudi obeera oyimba tagetinga ki yasi mbanya imbira byange nange nebisanga bibakutte yasi nange mbira n'ennyimba byenjagala okufeeling n'ennyimba nenda banga babisimi wakafanga ke emirundi emeka okugenda ebweru okuperforminga ku music okuva watandika okuyimba? I think like twice. Yeah. Ku nyimba cheza singo kutwala? Believe yantwala
simanyi just Daxi yantwala believe yantwala nene wala tujja just I think it's just the beginning. Yeah. Lwaki abantu balowooza nti music waffe e Uganda liso temporary tetukyayimba music wakubeerawo for some time? Sikimanyi. Buva wakuba writers ababawo ennyimba tebakyalina bukodyo businga. No, world all over like si buli music alina kubeerawo forever. World all over waliyo ennyimba nga za season endala zibeera bbanga ddene endala ntono. Ne olaba aba Jamaica, aba America, bayimba dancehall, bayimba pop, hip hop, waliwo n'endala ez'empola mpola. So I think that's art. Tekiri waffe wano fekka. N'otunya industries ndala akayimba kakuba wiiki 3 mwezi ne kagwako nga epapasi yako kagizanye. Tekitegeeza nti kino kayimba kabi. Yeah man. Kolabo yeddako yagala ebeere naani? Kolabo yange. Aba mukugambe. Of course. Azawi yeah, so yeah, I think that's mchala gwenandi yagadde okuyimana because she has a different touch. Ayina ekintu kyansingako nange kyenyaga omufunako. Yeah. Ate okurashinga kwani? Mama w'abaana yagakunetya buzibu. Nedda mama w'abaana ye wamukurashingako dda ate n'ebigwa n'okugwa kati ngamba kale gogamba naye naga singa teyaliiyo ewaka. Jasmine, Ani, Shiba. Ndoza naye crashinga nnyo motoka neggwawo kati si crashing na parking. Kati nnyo. Otidde. Go crashinga kwani mu Uganda? Kale mu Tanzania oba America? Ange nno tewali nnyo. Kitegeera. Tewali nnyo. Ne crashingako wonna. Tewali nnyo kawaani. Yes, man. Ne Zaira baby. Yeah, Zaira baby wagwan. My name is Zaira. Yeah, Zaira is my cousin. Connectinga nnyo okusinziira ku baana abalala ba TikTok. Why her? I think she's a good person. Nange ndoza siri muntu mubi. Just unasoka okwogera muko naye nga she's very good, non money minded nga wakabi. Afuka chali wange. So yanyanguyira okubeera nga nsokola naye ndoza nange ne mwanguyira. Yeah, but I think I namwa project kwanga ali talented nnyo. Ali gifted. So nange ne tukwatagana because yeah vibes are zikwatagana. Yes man. Buli project gyonna fulumya nga ino gibeerako. No, so chiri. No. Tekisoboka. Ate esinga zonna tulaba gwozi wadde. Eriwe ndala. Hero ya jiriko. Nekizoke no. Kati vibe yonna gyetwala sene just wakabi. Yeah, akademu kakabi kachali kange. She's a nice girl. Sina buzibu mwana. Okay. Chakabi woba okolagana n'abaana ba TikTok oba n'abantu abenjawulo abakola challenges zammwe. Gwe naawe ate ng'omuntu osinkana challenges ki okolagana nabo? Before byali nnyo bya majani all that ate nayisigayina naye when I sigala nga nkola emiziki like nange ejenyumira kiba kikwanguyira okuba approaching osanga n'abazikoze. Yeah, so kyava mu a few people ne kiugaziwa. So nechinjikiza nti no you have to time esingo ino spending am studio and outside. Yeah, ne kati sina buzibu. Yeah, wafulumya kayimba katambulirawo ate kyebaza Katonda n'aba TikTok. Oli omu ku bantu abasinga okubeera jolly nga tuvudde kubanga twamanyira Fefe Busi mukoowa muba talawanga nyize kati tosobola nyiga dakika n'emu. Daxi omu ku bantu 24/7 ababeera baseka ababeera basmilinga sirabangayo kokko ekintu kyokulanga oli very serious. Life you don't have to take it so serious. Just also know where is okunyumirwa. Don't people take that for granted nga balaba oli so easy, you know? Yeah, those who take it for granted you are losing out just nsigala nga nvimba byange. Ozenga sigala nga nvimba byange. Oba okoye ngotandise okwekwatanga akoye. Yes, ndi kuvimba kati wano. Sawa za kuvimba. Togwayo. Sawa za kuvimba. Tukwanguyiza ogenda ovimbe. Sawa za kuvimba azingidde mudezi okuvimba kati nakubanga mvimba. But of course oli ku Celebrity Track Extra nange Gift Chloe ate nakurai twagambye tubadde oba tuli no mu vibrations ogenda tandika gitulagako ddi? No tuli kugezaako kutereza bintu ntu. Yeah, very soon just twakuba amajage kutte muneyigo ganajja kyakuba nga tubayita ku party. Yeah. Oyina gonde goals ezisigning abantu abenjawulo talents ezenjawulo ndo that. Yeah. Yes, I'm also going to pushing a brand in Negazi. Yeah, to
awards Grammy ezo biki so tujja kufuna nga abaana tubakolemu omulimu gwa kabi nabo ba moving on in the world that's the goal kyekirooto so Mungu atukwatiremu insha Allah. Yeah, man. Of course. Muyimbi kigosinga okubeera nga gwe bwe mubeera muri mu budde bwammwe bw'eddembe oba n'ebiseera byo nga you're stressed, you want to talk to someone, you can really count on that person in the music industry. Bangi nnyo nenze ennaku yange sijikuba nnyo bantu kale g'ogamba nti naye waliwo kyali wange musical twetegera nnyo ne Jim Nola kubanga ndooza afiringa ndi wakabi ate naye nfiringa wakabi naye n'abakyali bange bangi bale Vixon bafeefe bali bangi nnyo ne baganda bange bonna ba Miki yeah just ndi blessing tino nina abakyali bange bangi nnyo I'm deep in love. Tugende? Sabule ngoma sibule. Tugenda kubanga ate tuwa Dax Vibes last moments asoke abawe his last words. Olona ate tuve when you end this love baby I don't know. Wabinyumanga te biruma. Zawemba mu loving zataka new advice atona kuwomya nyo wateka mutu spice. Thank you Dax Vibes. By oyimba bulungi you should check out the studio. Can be a star. Wamma todduka sigala wano tusiibula babiri Big up on yourself. Ajagwayo. Sako gamba abantu oli ku Celebrity Track Extra ne Gift Chloe. Yeah, well, this is Daxy Vibe. Ndi wano ku Celebrity Track Extra ne Gift Chloe wakabi ne chale yali ku camera. Keep locked in. Daxy Vibe says so. Jacob se webale kola mulimo gwa kabi tubadde wano e Kamocha ku Dax Vibes oba nayo gite vibrations we tukoledde olunaku lwa leero ate until the next time kole kintu kyekimu nga kyentera okugamba subscribe go and comment like or sharing ebyakabi bibeerawo wano ku Celebrity Track until next time bye.